omwana n'akola ki n'addayo. Omu ku basomesa ategeeza nti zabadde ssaawa nga mukaaga ogw'ekiro abatemu babalumbidde nga bazina emitayimbwa nga gye bakozesa okuba abakuumi. Kitegeeza baatuuse bamaze okutuuka wano ng'amaanyi gakoze eki bambi gamuwedde nga aleekaana naye nga talina resistance kyakola kubanga resistance ey'amaanyi yatuka okubeera waliwo steps wetusoose so kati kubamukubye ne bamutusuula wano gwe omusaayi gw'olaba ogwo then oliwo yazze yoza yabaddaali yakulaba kutaasa ng'amanyi kona bali muno abalabe kumbe wali aliwo wali muli wansi wali. Awo tuzina abazadde balajanira b'obuyinza okwakwasizaako olw'ensonga nti abakuumi babadde bakumisa obusale nga ensonga lwaki tebeerwanyeeko. Agala atwe kamera his excellence gano masomero gago otwe kamera n'abasirikale abatendeke abatali bana abalondelonde omuba mujjaluwa omulala liwa nedda kubanga wano wantu waki wakulu nnyo. Eteekawo n'ezi cameras eziyambako capturing ebifaananyi kati wandibaddewo ebikwatiddwa tewali kamera. Balagende gavumenti okubayambako okutereeza ebyokwerinda by'essomero lyabwe okuwala ebizibu ebiyinza okuddamu okwatuukako. Si kutwala bintu because singa babadde basse baasikaara they would access all this avenue here. Naye olaba premises bandibadde baziaccessinga computer lab eri wansi eri babadde bajjayo computer. Abyokomogeza wa polisi mu kapiteni Luko Besigire ategeeza nti okuyinza kukyagenda maaso ku ttemu lino. Noonyereza kutandise naye tunamanya kigendererwa ky'abazibu wano kuba tutegedde okuva mu bakulu mu ssomero nti twali kyambiddwa. Ategeeza nti batidde omu basanzeewo akasaala esimu n'omukubi era asasidde abafiddwako abantu baabwe. N'abaagala n'omugenzi naye nga twagaliza okwanga afune ebisale amaanyi asooka embeera gy'alimu osobola okutumiddako statement. Robert Musanje yakusakidde guli ku Lwabukede TV. Mawulire gannako nnyo ate bo Obwakabaka butongozza enteekateeka z'amazaalibwa g'omutanda n'akakiiko akagenda okuteekateeka emisinde gy'amazaalibwa egy'omwaka 2023. Emikolo gyombi gikoleddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga muli bya Bulange. Oweekitiibwa David Mpanga yalondeddwa kukulira akakiiko akateekateeka amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'omwaka guno nga Dr. Twaha Kawaase omumyuka asooka owa Katikkiro alondeddwa okukulembera akakiiko akategeka emisinde egy'amazaalibwa ga Beene. Obukiiko bwombi butongozeddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ku mukolo ogubadde mu bimuli bya Bulange. Galira mu buwangwa bwabwe. Ne ebyo byonna tebisobola kutuukibwako okujjako nga tuli balamu. Mu ngeri ey'enjawulo asimye bannamikago n'amakampuni agateekamu ensimbi okuli Vision Group, aba Airtel n'abalala. Era mbasiima okulaba nti Kabaka mwamutegeera ne mumusaba akkiriza obw'emmunyenye erwanyisa Mukenenya. Naye n'abalala New Vision Group etukoze bulungi. Era bukedde olupapula silusubwa lw'ensookerako buli lukedde. Amazaalibwa ga Ssaabasajja ku mulundi guno ge gagenda okusooka okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja olwo ate emisinde gibeerewo nga 16 omwezi gwe gumu. Olunaku olw'13 Apuli lukulu mu Buganda kuba Kabaka Mutebiro yazaalibwa mu ddwaliro e Mulago era wadde Ssekabaka Muteesa yali mu buwaŋŋanguse essanyu lyajula okutta Obuganda n'emujaguzo yavuga. Naye nga buli mwaka abaddusi beeyongera obungi ate ne gye baddukirwa n'awaddukirwa weeyongera obungi era Mukama wange kati emisinde giri mu nsi yonna. And just to show the entire public and different partners, this is what partnerships with Buganda Kingdom yield. Michael Sebowa ku Vision Group agambye nti ng'ekitongole twenyigira mu nteekateeka za Kabaka zonna awatali kukulembeza nsimbi. Twenyumiriza nnyo mu kwetaba mu bintu ebiba bitandikiddwa Ssaabasajja kubanga ng'oggyeko kuba nti twagala okukola ssente nga Vision Group kubanga nkulu nnyo ze zitutambuza naye ate era twagala nnyo okukola ebintu ebyamba omuntu wa bulijjo ate bwe biba nga bitandikiddwa Ssaabasajja ate awo nekiyitirira. Ekindese wano kweyanza sirina kirala, just to say thank you, thank you, thank you. Okusinziira ku data waffe fe tulaba tuli ku mulamwa
tuli ku mulamwa nga Uganda. We appreciate you and the contribution you are making to the digital transformation of Uganda. Be rest assured that Airtel Uganda will continue to support you on that journey. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Awangala ennyo Ssaabasajja ate abafamire y'omugenzi Damba Bwete abakuba kitaawe ku kkooti nga bamulanga ogw'okutunda emigabo gyabwe basinkanye ku poliisi Kachiri okubatabaganya. Omukuza awakanyizza ebimwogerwako nti yatunda ebintu by'abamulekwa n'ategeeza nti bamulinako busungu olw'okugaana okubagondera. Nga 14 omwezi oguwedde bakulaga embuzi y'abazikulu ba Damba Bwete abazaalibwa omugenzi Dani Bugembe abatabukira kitabo Muto Samuel Sindiyo ne bamuga Malaka abamulanga okutunda omugabo ogwa kitabo okuweza kuyikiriza oba mu lukaaga. Omusongo obadde gukyali mu kkooti yeeresi y'okusatu Kachirira olw'okwagala okumima emirembe DPC Kachiri asaana mugirwa abayizi babeereko bye bakanya mu kwogerako n'ensimbi bategeeza ettaka lino lyali lya kitaawe Damba Bwete kyokka yali yazaala abaana 17 bonna n'abalekera ettaka lino era nga yaze alikuuma. Kyaffe bye baabirekawo bakadde baffe ne bakadde baffe ne babirekawo ate nga naffe tujja kubirekawo nsaba tubikwase mirembe kuba ku baana kitange 17 bwe yazaala kati tukyaliwo basatu. Ategeeza nti azagabanya ettaka lino mu baana ba baganda be ng'abasinga badde okubeerera kyokka bamulekwa ba Bugembe baagadde kwisa ekifo okwagala okutunda erisigaddewo. Kola kitulina okukola kwe kuba nti bagumiikirize okuba nti nze mbasongera wano okusinga ye oli wabeeri kino bakikoze kiro okusenda ennimiro yange. Sendiyo agamba nti kitebwa abaana bano Bugembe Dani ng'akyali mulamu yafuna obutakkaanya n'ennyabwe n'afunira omukyalo lumola n'amuzaalamu omuwala Margaret Namugeta. Kitaabwe ekyamujja emutundu bagezaako n'okumusika amaka nga bakayanira bintu kubanga taata waabwe yali aludde okola kyokugulwa era kyovula bwe yalama ebiraamo bino nagikiraama nga beesinga ewoona omuwala omuto. Kyokka obuzibu bwava ku kiraamo omugenzi kyaleka ng'alaga engeri gyagabanyamu ebintu bino ng'ebisinga by'omuwala we. Ono agamba nti bano baze bamunyigiriza kyusa ekiraamo kuba ebintu ebisinga birikira mwana muwala kye bagamba nti si kya bwenkanya. Kuba nti bo bano kasita balaba nti ono yasikira mu tabani waffe Damba eno ku kijja nti atunze n'afuna ssente kati bwe kufuna omuliro ogwo era ne bajja n'oyo landiddiira tabakolere ku nsonga eyo babe nti batundawa eno emmanga. Sendiyo wakulumidde abaana bano olw'effujire bazze bamukolako nga baagala bw'ettaka n'okukyusa ekiraamo. Olwaleero weetuli naye enkya nga tujja kuvaawo nga bannange bwe bagenda mbadde nsaba babeere wamu nga famire okusinga okweyuzayuza. Azira abaana muno okubeera bakakamo era n'abalagira okumwetondera okumukubira mu bantu n'okumusazaera ebintu byabalekera. Bo abaana bamulumiza okutunda emigabo gy'abakadde bwe bakyakalambidde bategeeza nga batayinza kubulikanga mu kiseera kino balindirire bigenda kuva mu nsala ey'omusango bamuwabira. Tumuvunaana ku ttaka lyaffe yatwala erungujja yatwala enakibengo yatunda ekikandwa yatunda ebululu kaziribina mu 8 tuli banyeevu nnyo ku ttaka lyatuze ettaka kyokka lisuka lisigale muyika 6. Omuze guno ogw'okubba okumpanya avudde nagwe emabega endagaano emu agikkiriza endagaano endala tagikkiriza. Twagala kukozesa ttaka lyaffe kubanga baalituwa ne tulisenda n'odisenda kuba mmanyi nti yatunda dda n'ebululu yatundayo dda tetumanyi sente mmeka akyabitukwese buli kimu kyonna akyakitukwese. Kizawire ne William Tebe okusakidde eggulu eno Lwabukedde TV. Webale nnyo munnaffe Mmalage tulina maama w'omuwala eyakubiddwa amasasi mu bbaala alajanidde gavumenti emiyambe ku bazzukulu be abaana be bamulekedde kuba abaana be bonna bafudde baweddewo. Bino byogedde mu kuzika muwala we ku kyalo Bukasa Muyomba mu ggombolola ya Mumyuka wa Kiso. Abakungubazi bagenze ku kyalo Bukasa Muyomba ekiri mu ggombolola ya Mumyuka wa Kiso okuzikanita n'amakulu yakuba omukumi wa Kamuswa Kamasase ku Lwokubiri. Bino byali lukuli Sankale Makini bafuna obutakkaanya mu bbaala omalira kubya amasasi n'afa ye agulira mpumuza nga bala basigala n'ebisago.
batandise n'okusaba okulemeddwa musomesa wa Kisosa Parish Katale Fred ng'ennyamidde olw'abakuumadde babasusse okutta abantu n'asaba gavumenti okukwata omujasi Pro David Katamuga yakoze ekikolwa kinavunaanibwe. Bwe tunaalaba nti abantu baffe baggwawo babatta babamalawo naffe bannaddiini ne tusirika tubanga naffe abawagira ebikolwa ebigenda mu ki n'abakungubazi bavudde makiri nga kulemeddwa mu ssentebe Sekimpi Kasim boogedde ku byalongo omujasi asasira amasimba atooze ensonga eyo abantu balinga bana kubanga tubadde tujja ne batugamba nti ate ne mukwano gw'omugenzi abadde atambula ennyo naye ne afudde babadde bayita Tata Museveni. Ono yasabye gavumenti negira EPDF akwata omujasi ono bamulaga abantu n'abalina ebifo by'amabaala temukiza abantu balina mundu kubiyingiramu kubanga omuntu waaba anywedde ng'alina emmundu avaako naye mwe lwaki mukkiriza omuntu abe nga ali firi ng'asobola okubeera n'access n'atambula n'emmundu n'agenda mu kifo mwe banywera ng'agikutte. abakanyiza ebigambo nti omujasi ono yabula ng'agamba kino kizza kulira ku muntu wa bulijjo nategeeza nti n'abantu bonna byakuba amasasi bafudde. Tukubira gavumenti omulanga ng'era tubasaba bwe kibanga kisoboka omusajja ono akolebeko nga bwe kiragira. Tasobola kubula mukulu w'ennanga namulabye n'abogera poliisi ng'agamba nti omusajja waabwe akyabuze bakyamunoonya. Abalala basibye abantu okumanya nti waakiri mu mukwano waliwo okwagalibwa n'okukyayibwa nga kyakubawonya okutta abo baba baleseewo. Abakulira ebyokwerinda tubakubira omulanga bannango abantu basusse okufa olw'okuttibwa n'emmundu. Nnyina w'omugenzi Pasikazi Namagemba ayungudde abakungubazi amaziga bw'ategeeza nti emyaka 3 egiyise azisaba ne bonna ati asigaliddewo. Bande mumbeereddewo mu buli mbeera. Taata wange afudde mumperekedde bande mumbeereddewo bangi bwe muti. Mama wange afudde mumbeereddewo mumbeere bweti. Omwana omulala yafa ne mumbeererawo kakati n'ono afudde. Ono asabye gavumenti emukwaseko kubanga asigaza abazzukulu batasobola kulwanirira. Ate gavumenti enyambeko kubanga abaana bange bafudde. Bannabyabufuzi abasusse okweyingiza mu nsonga z'ekikugu nga beefuula balina obukugu mu kukola enguudo. Mu kulambula enguudo mu kibuga Kampala, Baminisita Agataliikonfuufu Kabanda n'omumyuka we Kabuye Kyoffa Togabye bayerekeddwa ku lukiiko lwa KCCA olw'ekikugu nga batandikidde ku luguudo lw'Ewandegeya oludda e Mulago. Balagidde aba KCCA okutandika okuziba ennombe z'ebinnya eziri mu kitundu ekyo. Minisita Kabanda ategeeza ng'ebinnya ebisusse okwonoona mmotoka z'abantu munesoka buzooba. Mmotoka zaabwe abantu bakompleyiniza nnyo mmotoka zigwa mu binnya zikola zitya kati kino kikyali temporal ebitatanso zikola nga tuziddamu buto. Ye Minisita Kyoffa Togabye yannyonnyodde ku nsimbi ezigenda kusaasaanyizibwa mu kuddaabiriza enguudo ezikubye abantu enduulu. Lwambuka tebisukka $2 million kubanga bonna zino kati enguudo ezaweereddwayo average ya buwumbi 7 n'ekitundu $1 million. Ayogedde ne ku bigenda okusibwa ku nguudo zino n'awabula nti aboogera abakulembeze ebikankana beenoonyeza byabwe. Nguudo ki ze mugenda okukola bwezi nti Sapulo Kagwa omukolera bbanga ki nti omwaka gumu ffe bye twagala nti bw'osayininga leero ogwokusatu omwaka ogujja omwezi gwokusatu mbawo oluguudo lwammwe ffe bye tukola ki ne bwe tunadda mu miwendo ne bwe tunaabikola bitya ffenna ni alina kapasite esoba emiwendo waliwo awo enjiniya. Minisita basabye bannabyabufuzi mu Kampala okumya okwefuula abakugu nga beeyingiza mu nsonga z'ekikugu nga beefuula bamanyi ku by'enguudo. N'agamba eno gitegedde tambula bweti badde omanyi by'omu njagala akole mulimu gwe. Omusasi waffe waviidde mu kitundu kino nga abakozi ba KCCA batandise okuziba ebinnya. Bo abakunzi ba General Muhoozi Kainerugaba wansi w'enteekateeka ya MOK Movement batandise okutalaaga ebitundu ebya Kigezi nga batandikidde mu disitulikiti y'e Kabale nga beeteekera okukyala kw'omuntu waabwe omwezi ogujja. Obuwagizi okukunganya abawagizi ba MOK okukunganya abantu bonna ab'e Kabale ab'e Rukungiri ab'e Kanungu ab'e Kisoro ab'e Rukiga. Kulembeddwa mu ssente wa MOK Movement mu bitundu by'obugwanjuba bw'eggwanga balamu baruhagara nga basiibye basinkana abantu n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Ebyo ntukola sensitization ntulaba mu bicweka bya Kigezi ntubamanyisa nti mu April ogwakana maybe wiki ya kasatu oba ya kabiri afandai na ija Kigezi tumutangira na rukundo mpango tushemeri na municipality yona twenda kumwaniriza twena tudye nyuma yeye ya MK
Brenda Namale ne Beni Muhozi bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Dio esigedde muziri kungubagidde abadde omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Kenneth Kakuru eyafiiridde mu ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi. Bano batuuzizza kkooti ey'enjawulo okusima emirimu gye ng'eno Ssabalamuzi Owinyi Dolo asabye abalamuzi okwekebezanga endwadde kuba bwe zizuulibwa ng'obudde bukyali kiba kyangu okufuna obujjanjabi. Mu ssaawa z'amala g'ekyemisana omubiri gw'abadde omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Kenneth Kakulu gwejiddwa Makagali Plus Emmengo wakati mu lusekeerwa emmotoka okulekera kkooti enkulu awateekeddwa omukolo gw'okumusibula n'okujjukira emirimu gy'akoze. Ng'otoosiddeyo kusaamusaamu ng'embeera ebadde ya kiyongobero era ng'abalamuzi basoose kuwandika mu kitabo ky'abakungubaze. Oluva ateekeddwa olutuula wa kkooti era nga wanamyuka ssabaliza wa gavumenti Jackson Kafuza anywedde ekiteeso ky'okusiima n'okukungubagira omugenzi ekikkiriziddwa. Be pleased to grant leave to the judicial officers and staff of the judiciary commemorate the Honorable Justice Kenneth Kakuru. Ono era yasomye ebyafaayo eby'omugenzi akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Zeija ayogedde ku mugenzi ng'abadde omuwalinzi w'eddembe alwanirira obutonde bw'ensi era abadde omukozi nga teyeetirira mu mirimu. The late Justice Kenneth Kakuru's activism for many years in environmental and constitutional law has immensely enriched both environmental law and constitutional jurisprudence in Uganda. He continued to work even when he was on a hospital bed. He did his last full civil session in November 2022 as head of the panel, and he did this session via Zoom from his home when he was sick. Mulekwa Samantha Kakulu mukwogera kwasi kutangaza ku bakyala ba kitaawe akuliko omugenzi w'iniikiriza Kakulu ne Charity Kakulu nga bonna baboneka bali mukaaga. Ono ategeezezza nga badde ab'omukono ne kitaawe era ne bwe yali e Nairobi nga n'atera okufa yamukubira essimu n'abaako byamulagira. He asked me to help him. There was a pending judgment that he hadn't finished, but he was too frail to do it. So he called me and said, I'm going to dictate to you this judgment. Please type it out for me. That was how much he loved his job, and that was the last judgment he wrote. He took it very seriously. Saabalamuzi Alfonso Owinyi Dolo alaze okunyolwa okuviibwako omulamuzi yabadde wamanya ate ng'akola emirimu bw'esimbo. The difference with him is this. He did not ask you to do what he was not doing. He led by example. He had an indomitable willpower. Was incorruptible. Agamba nti omulamuzi Kakulu afudde ekirwa kya Kokolo ng'esigedde musini gavumenti nemusasanyizaako ssente nnyingi okumujjanjaba. Agamba nti omulamuzi yakitegeera nti mulwadde yawandiikira President Museveni amuwummuzi asobole okufuna obujjanjabi ekintu Ssaabalamuzi kyeyagana ng'alaba omugenzi ajja kwetundako ebintu byonna okwejjanjaba. When he told me, I think I'd known earlier that it was cancer, to think that he would go home having to treat himself of cancer, I knew Kenneth would sell everything he had on earth in an attempt to remain alive. And I thought that was very unfair. Ono basabidde abalamuzi okufanga ennyo okwekebeza mu bwangu singa kikolebwa osanga okuwona kubaawo. The problem with us, and we are all victims of this failing, is that when we begin to suffer pain, that's when we now go to find out what the cause of the pain is. Oluva omugenzi bamukubyekeresa evvannyuma era olumaliriza aba A+ ne batoba omubiri gwe okutuusa olunaku olw'enkya banamusabira ku lutikko y'abatukuvu bonna endakasero. Shamsha Naluja Nedisa Muteva kusakidde eggulu lino. Nga tugenzeeko mu nsiike y'ebyemizannyo omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Micho ayisa abazannyi 30 okutandika okutendekebwa nga yeeteekera Tanzania mu mpaka za Africa ez'okusunsulamu
Omupiira wakati wa Uganda ne Tanzania gwakubawo ennaku z'omwezi 24 omwezi guno nga Michi akomezza abazannyi okuli omukwasi wa goal Salim Jamal, omuzibizi Joseph Ochaya. Number 3. Hands, legs, hands, legs, hands, legs. I want to call them guys that are supposed, fifth group is group of the players that are supposed to lead with maturity and seniority. Those are Emo, Kriaucho, Mia, that are supposed to be in a way leaders of continuity, leaders knowing how to play under the stress, pressure and tension, and to be pure extended hand of coaching towards the team. We are having a roadmap that we have set in front of us, and that is that on 15th Wednesday we are having camp where we shall go for the regional tour to Chitara region, to Bundibugyo. There we are taking players that are going with us minus Vipers players. Ate malala Vipers ekubye abadde omutendesi wayo Bianch enzaalwa ya Brazil nga wakayita emyezi 2 gyokka nga yanjuddwa. Need the weapon. That weapon is very important. Yes. Ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa January, club ya Vipers S yalangira omutendesi Bento Bianchi enzaalwa ya Brazil wamu n'omumyuka we Roberto